mwami Ssenkubuge nkulamusizza ne mwannyinaze full figure onako olwaleero pulezidenti w'eggwanga ate afundikidde olugendo lwe mu bitundu ebya Kampala ku nkola eya PDM asobodde okutalaga Makindye ne tumulaba engeri gye yatandikamu Erubaga wuyo bwe yavuddeyo Najje Kawempe ne bannaffe bannakawa nabo bafanyiddwa mu nteekateeka eno emu ku bisinza okuba ebikulu ebikutte abantu mu mabiro y'engeri omukulu gy'abadde akwata mu nsawo yasazeewo n'agamba akutte akawumbi kalamba agenda kateeka buli division ey'e Kampala bwe buwumbi 5 mu bitundu ebya ghetto abaffe ghetto kyeki era enteekateeka eno bannakawempe bo mu kitundu kino bagitunuulidde batya kakali mu kaseera kano abamu ku bakulembeze ye mukulu Katende kwe tugenda okubanga tuwayamu naye ku nteekateeka eno y'omukulembeze eggwanga mu Kawempe specifically nkuba yatonye nnyo n'efudemba naye tekyalobedde bakulu bano kujja kusima nteekateeka eno so mukama wange jangu obuze gwantu oli live ku Soul TV sokubuze ku bantu okay banange mbalamusizzaako mwenna abatulaba wano ku Soul TV era erinnya yenze Katende Eric Njakasi eyeegwanyiza ekifo eky'obwa meeya ku kaadi ya NRM. Tutandikira ddala ku nsonga yennyini amawulire ag'okukyala kwa pulezidenti mu Kawempe mwagarisiivinze mutya kubanga ate bagamba Kawempe y'opposition nga aba NRM mwakoze mutya kumubulayisinga kulaba nti abantu bayise mu bungi bwe bati abantu bakyayagala pulezidenti Museveni ekyo saagala leero kijjewo naye olw'ensonga nti nno ebiseera ebisinga abantu babeerawo okubeera nti nno bavunza erinnya ly'omuntu kireetera okubeera nti abantu balowooza nti nno Kawempe y'opposition naye Kawempe ya NRM era Kawempe yagala pulezidenti Museveni nnyo wakyerabiddeko engeri abantu gye bayiseemu wali ku kisaawe ne wano ku growers era twebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okuba nti nno atwagadde nnyo kubanga yasooka n'ateeka miliyoni 10 mu ghetto structures zino ate ku mulundi guno we yazze n'alengera nga bambi abaana bano balina engeri gye beekuttekuttemu ng'akasente kano bakakozesezza bulungi ate ne babeera nga bakakubisaamu ate ne babeera nga bakeeyagaliramu nga balina n'ebintu bye beekoleddewo kubanga kati nga wano omukulembeze w'eggwanga we yakyadde twalabyeyo waliwo omuvubuka omu yafuna ssente ayina embuzi ze 16 ate aziriisa ate ayina n'obuyumba bwe yeezimbidde okwegamba ssente zino n'omukulembeze w'eggwanga n'alengera nga ayina okukola ki okuzongerako ng'alina okubeera nti naayongerako era n'agamba nti no Kawempe kaakati agyongeddemu akawumbi kati kalamba era nkuutira abavubuka abo akawumbi kano akalamba ke babataddemu musobole okukakozesa obulungi kubanga omukulembeze w'eggwanga era agenda bongera ssente ki endala naye ssente zino tuzikozese bulungi tuleme bwejarabya tulaga abantu nti nno mu butuufu omukulembeze w'eggwanga atwagadde era nga n'abantu basobola okyerabirako nti nno mu butuufu ssente zino tuzikozeseza bulungi tuzimbe amayumba g'abapangisa tufune ebintu bye tujjamu ssente tuleme kubeera nga ate tulindirira bulindirizi mukulembeze w'eggwanga kubeera nga atwongeramu ssente buli ssaawa geto kize twogerako mu Kawempe oli ya mu Kimumba Sajjambula geto kize geto tuyina Mulago tuyina mu Bwayise tuyina waggulu eri mu Kawempe North kwegamba geto Kawempe yeetooloddwa slum areas okusingira ddala neera nga waliwo n'ebifeera ebimu nga tebirimu nnyo bantu ba geto naye ebisinga mu Kawempe bifo bya geto era omukulembeze w'eggwanga atukoze bulungi nnyo kubanga yagadde nnyo geto era omukulembeze w'eggwanga njagala okutegeeza ku mulundi guno ogenda funa obuwanguzi bw'otafunangako bwe kiba 10 oyinza n'okufuna 110% kubanga mu butuufu atulaze omukwano obadde omanyi ekitta enteekateeka za pulezidenti Museveni ekitta enteekateeka za pulezidenti Museveni be bakulembeze abatakolagana naye nze nsiiba ngamba abantu eyo yonna gye mpita taata ne maama bwe babeera nga tebakwatagana bani ababonaabona baana be babonaabona n'olw'ensonga eyo Kawempe njikubiriza ku mulundi guno enteekateeka za gavumenti okubeera nga zitambula bulungi nnyo mu Kawempe gamba ng'eza PDM gamba ng'eza kati nga zino ssente zaateeka mu ghetto structure mulina okulonda abakulembeze abagenda okuddukanya ensonga ezo bulungi nnyo kakati wolonda Katende Eric ku kaadi ya NRM n'afuuka meeya nga Katende akolagana ne president bulungi Katende yali ku ground yatuusa amawulire eri Rosa Kawempe tegenda kufuuka namba emu mu Kawempe district atubulyeko akamyufu kano abamu ku bannakibiina kye bavuddeyo ne bagaa nti waliwo etatambudde bulungi beeyagaliza byabwe
ensonga eyo saagala gyogerako nnyo ku aba petitionize era ensonga bazitaddeyo wa mukama waffe mwami Tango Doi era ebirungi bigenda kuvaayo katusuubire ebirungi ebigenda ovaayo tweyanzege bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero tubadde ne bannakawempe bagenda maaso n'okulaga okusimba kwebyo ebiwalebwa omukulembeze eggwanga yasoose ku growers bwe yavuddewo n'ayambuka ewambogo byebyo ebirungi byasobodde okubanga tukyagenda maaso n'okutunulira kukyala kwa pulezidenti tugenda kubanga twetegereza ebintu bino ebyogeddwako abavubuka banaganyula bada mu nteekateeka eyo nze Grace Eginya tugenda kubanga tulira mu studio mbadde ne Peter Munyasi ssaako ne munange Mweru Peter n'okutuusaako omusuusuzi ku makya naddala specifically ng'essira liri ku akasimbi president ke yatadde mu nteekateeka eno katulira mu studio ewa mwami Senkubuge tweyanzege akasimbi. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.